Yes, omulungi ali ku Fik Media ogamba oteyo Nigeria kasente bukimu kitambula bulungi Kalhaji Abdunnon Munyamisha Fik Lwanga tuli Busoga Jinja atuze tulabenga tusinkana embeera eri mu bantu beno ekyamazima embeera nyingi ezize ziruma abantu ebiri mu family zaffe abantu betuwangala nabo abami abatuwasa abakyala betuwasa abaana betuzaala mbeera nzibu nnyo ddala naye njagala kubeera nga ntandika ndina omukyala ono alina ensonga ezimuluma nnyabo nesimye okuba naawe olulimi asinga kutegeera Lusoga naye agamba ajja kusobola okupalapalanyayo olulimi Oluganda nesimye okuba naawe ojja kunyongera ku ddoboozi amanya gafe amanya gange mpitibwa Namulondo Rose. Namulondo Rose. Yes, ogenda kwongera ku ddoboozi nkale ssebo kiki kizibu ki obuzibu bwange sirina wa kutuula nayawukana n'omwami wange naye nina abaana nina abazzukulu omwo mu baana mulimu ne muzibe kale twayawukana ng'ensonga eyatwawukanya yatunda ettaka kati bwe yatunda ettaka eryo yalitunda nga simanyi nalinga kwenima nenimako biringanya nenimako entula nenfuna obusente abaana ne bagenda ku ssomero kati we nalima sizoni emu nagenda okulaba nga ndaba omuntu alimawo nemubuuza nti ate ono aze atya naŋŋamba nti oyo namupangisa baze wange nti namupangisa awo yamugamba nti ate wenkolera n'opangisaawo omuntu nze naakolerawa kaba ati gira okozesangako awo wasigaddewo wayitawo nga sizoni emu ey'okubiri ngenda okulaba nga ate ndaba omuntu omulala mu kitundu ekimu era yaŋŋamba kyekyo nti nze mbeera si nnungi kale n'oyo namupangisa abantu abo bwe nabeesibako ne mbagamba nti munviire nange wano wenfunaako okulya n'akanyamba kwe kuŋŋamba nti ffe baloowe yatuguza ne mbagamba nga abaguza atya nze saategeera abaana tebaategeera ne ŋŋenda mu b'obuyinza ne babajjayo ne tubituulamu ne baŋŋamba nti abantu bano nga bwe yabaguza noonya ssente obawe bakuviire naye ng'embeera gye ndimu sisobola kufuna ssente za kubaddiza kuba bwe nali nnimawo ntwala abaana ku ssomero ne tulyako n'okulya ate banziggyako nga sirina wenyinza kufuna ssente za kubaddiza banviire ne tubeeraawo nga ndi mu mbeera nzibu n'abaana bali bagendako ku ssomero ne batuula ne ŋŋenda ng'eriyo ekibira eyo agabirabira eyo nempangisaayo akagundi akapuloti nga nima omwo nfunamu emmere n'obusente abaana ne mbazaa ku ssomero nfiisaawo ngulayo akabuzi oba obukoko naye ogenda okwekyusa mu bwoti bukasooli bwe bwewateeka mu nju okomawo abutunze akabuzi ke wafuna nti oba bwe bagoba omwana oyinza okweyambisa akatunze nendaba nga embeera ezo zintesse ku nninga nali nkyalimu ebyo maama wange n'alwala neŋŋenda okumujjanjaba nali nakamalayo ennaku ntonotono bwe ziti n'agamba abaana nti mugende maama wammwe gy'ali ndaba takomawo nga kuba bimusobedde tewali kyakulya ye yabyenenya nze yali abikolako siriiwo abaana ne mbalabira kati nembeera awo nga ndi mu kujjanjaba maama wange teyeesobola nsitula musituzi nina abaana nina abazzukulu ne muzibe omwo kale embeera nzibu sirina wa kutuula nagenda okuwulizaayo nti oyo yagenda n'enju yagipangisa abantu abalala kati obeerawo mbeera kuno kwendi kuno kumpumudde toli wuwe obeerawe anti maama wange gwe najja okujjanjaba era sitiiru yendi
n'abaana abo kale embeera twali tubeera Kizinga era muno mu Busoga. So kyensinga okwagala okumanya ekinyusiwe kiri omusajja yawasa bakyala abalala gwe n'akusuulawo. Ekyo simanyi kubanga saamulabako na bakyala naye nga bw'afuna ssente atambulamu n'afuna gy'alaga akomawo nga taliimu ate n'alaba ekyokutandikirako. Kati gwe kizibu ki ky'osinza omufunamu? Ekizibu kye namufunamu kwe kutunda ettaka nga sitegedde. Tasomesa baana, atunze nze kwenima mbasomese, mbivuddeko nti kangende mpangise enfuneyo kyenfuna ne kenfuna akatunda. Obuzibu ne bubeera bungi n'endaba nga. Ettaka eryo wamusanga nalyo? Ettaka eryo saamusanga nalyo kubanga alifuna atya? Taata we yamuwanga wendi olwafuna nze n'amugamba nti mwana wange kati okuze jangu nkuwa ettaka n'amuwanga nange wendi. So yalimuwa amaze kuwasa? Ne kanzu gye twamuwa twaginoonya babiri nange ne tumuwa. Kati obuzibu obwo n'endaba nga sirina na kyakukola era simanyi oba maama bwange bw'anaawuumula n'ateekawo emigugu gyange n'abaana kuba abaana gye emigugu gyange. Kati abaana oli nabo wa maama wo? Iye. Kino ekyalo bakitala ati ampumudde? Yes. So gy'oli? Gye ndi empuumudde. Oli wa maama? Iye. Wajja kumujjanjaba? Era ndi wano naye ndi mu bweraliikirivu kuba waakusitula busituzi otwale emmanju ositule ogende onaaze. Ezo zembeera zaalimu. Olabire maama? Ndabye naye. Kiki ky'oyagala? Kubanga ekyamazima atuwuliriza n'atulaba ku Fake Media waliwo ekiba kituuse ekiseera ng'ate twetaagisa obuyambi. Ali eyo yenna tuza kano ke kadde tubeere nga tuddiza ku bantu baffe. Mukyalo ono obuzibu bw'asinze okusanga bweba okuba nti tayina ssuubi bwa waagenda kubanga dda. Naye ewammwe yewa? Ewaffe yeeno era taata wange yampaako obuggo nga 3-4. Obuggo kiki? Obaana ng'obu emigge gy'eitaka fuuti ye nga singa mba neesobola at least mba nteekawo akayumba kubanga nenkuumira omwo muzibe sirina we ngenda mutwala nze nkyalimu agagenda n'empakasa naye sisobola kumuleka mwana wange n'amulekera ani ngende noonye kyenoonya. Kale singa nfuna we ntuula ngamba nnyinza okutuula awo n'endabirira abantu bange. Yes. Kigambo ki kyewasembayo okubuulira akulaba? Kiki kyewandyetaaze kyekisembayo? Sekendi nga 3. Neetaaga kufuna waakubeera. Kyekikulu. Ebisigadde ojja kupambana. Ye kuba bw'ofuna w'obeera. Kuba jjukira nze famire yange kati gye mbulubuta nayo erimu abaana nga 7 naye okugiteeka ku famire ya munno kikosa naye bwe mba nfunye gentuula n'abantu bange nja kupambana kuba osobola okugenda n'opangisa mu kibira n'ofuna w'oteekako akasooli n'ofuna w'oteeka akajanjaalo eno bw'okomawo mu nju kuba sirina zipangisa sikola. Tweyanzeege olw'ebufunda lw'obudde omukyalo ono tumukomye wano. Kino nno kidda eri ggwe alaba naawe alaba programu eno nti ekyamazima obuyambi bwetaagisa. Osobola osoma ennamba y'essimu? Nsobola. Gisome. Anaalaba programu. Eri 0703 70 71 17. Teyanzeege katumwerekereze omwamaama ayina abamukubira essimu nga tusasira bibeere nga tebamaki bamwagaza kibi babeere nga essimu ya mirembe. Tamale Henry abadde ku kamera, Omukama Katonda akonkomye.